blessing this occasion. Before Emma, Ogis and basebo ne bajjabo kafuna okwogera kwa kale kafuna speech eno meeting y'abantu bakosi ebigambo bya taata bye yatuwa byatugumya nnyo so bayininge wane mabega all officers were under mukono even if you're armed you come and line up behind Nze Senior Superintendent of Police Mugerwa era nze adumira police ye Mukono ngenda kwogera gala omukulu abakikirira tuwe Kazindalo atukobera kyali kujakola bamama baabo boli awo ka buli mwana alina maama we ndoza banaaba kiriza tuganzike ekimuli kya Mukono mayire ddala aspiring man MP wabatuuka. My name is Godfrey Paulo, the elder brother of the late. We are not happy. Can we have security for the population? Can we have security for our officers who are protecting us, the civilians? Mwebale kumpuliriza mama tusangaire abana baidye rafidachi takuwedio tubale tukirangirire mwidachi tegera ntiabaso kati tuli bangu tuzala special life ababeko kwebaza njagala okwebaza police kubanga ne bwentudde wano tuliranga njagala kaaba bwendaba ku bantu abali mu kyambalo nga bawerekedde munnaabwe ng'olaba balumwa era RCC akyogeddeko nti abantu mwenna abali wano mukitegeere nti aba security tulina gye batuzaala bagenda mumulabe bamuzaala wano mutera okututwala ngaffe abatazaalibwa era ne bwe mbeera ku radio mbeera mbagamba batuzaala nze nabagamba banzaala Mukono banzaala awo wembeera kati n'emyaka 71 ku kyalo Ntaawo nayina bazadde bange taata yagenda mama akyaliwo gwe mukisa gwennina batuzaala lwaki mututwala nga bebatazaala lwaki mutuyisa obubi bagenda yafudde ng'alwanirira abantu b'omu kitundu ekyo saaba NRM saaba NUP saaba DP ebibiina byonna yabadde abirwanirira lwaki mutusosola abapoliisi njagala okubeebaza wabula kyesaagala kubeebazaamu kyekigambo kya intake ekigambo kya intake kyagala kutonoona mu security ebifaananyi bemulaba balaga ku social media bebalaze mu mawulire yali wange ekyo ekifaananyi nga tulina omukolo gwe mulundi gwange gwasooka okulaba bagenda natuula ne bagenda mu tenti abagenyi bonna ne basiibula nesigalamu ne bagenda n'abasirikale b'endoozi yali aze n'abasirikale nga 3 okutuyambako
Kikono era aye nguli tobeera wa Kikono bandala kutubuuza ebibuuzo bingi. Answers mugerwadde atuwaire liri convincing, tukirizaganya naddo era tuyite nti Mukama Katonda ababa akoze ekyo eriyo kooti esingayo megerwa n'itumye ne bwemutaba bafune eriyo kooti esembayo ya Katonda. Kwa Katonda tayikiririza mu kuyita muntu azira musango, tayikiririza mu kusalira muntu musango nga tukali mu bulamu bwaife buno. So muzeeyi ezira kunonereza ezira nsaazi disinga kuwe mwene nga bwewaikiriza mu mutima ti Katonda yakoowere muganda waife era yamwizaayo. Alizo omwana omuto namusaasira ino nga yekontoire ayinza otemuka yamala yalira. Katonda akunye famire eno ne bannaife banamwandu naye bakolagana ne muganda waife ono. Jeno mu kitundu kino ndakwandula ku bw'amayina g'abantu olwakaire. Sirowooza nti na 25 okutuuka ku 18 oba 19 bali si baana. Byemutukobye n'ebyo ebiri tubiri timuleetangalo timulikida Kampala kubanja akasiimo k'abagenda tukayijwe kali titwenda nkalo abantu mubala byabugaiga ng'omuntu amaze okukola ki okufa titujaba wa sebo taata nze muganda fono bagenda nagenda omutegeera ng'akyali muntu wa bulijjo. Ebiseera ebyo nali ndumira poliisi y'e Kabalagala. Bagenda ono ndowooza ng'akyali ku yunivasite nga akyalina emirimu gye gyakola nga tanaba kujja eno gye tuli. Kitegeeza nti nali mumanyi taata bw'oba ojjukira bye yali akola nga emirimu gye yali akola nga tanaba kumaliza yunivasite. Bano bonna mbadde mbadumira singa bagenda akyali mulamu, singa naye ali mu layini eno. Ffenna tulafuba n'okulaba nti tudumira abantu b'e Mukono okuba nti Mukono ebeera Ntebenkevu n'ebitongole ebirala. Ne mukulu Diso ono ali mu Ssebo Kankwanjule